waki wamaanyi ng'essaala yange gye nakusabira ekola ensi yonna ekutegedde ate ekukyaye kati yeswazi mwana wange eswazi okyali muto tonnaweza myaka 4 va ku bantu kola bibyo abaana abo 21 balina obulumi bwabwe obungi nno bw'amaanyi kyoba otegeera nti bo baafuuka kati omuntu ki kambajjukizeyo na kano baafuuka omuntu omu 21 kubanga kambajjukizeko na kano ekintu ky'okubeera nga DNA ekukkiriza kimwe kifuula maama malaaya naye teri mukyala atali malaaya okuleka nga yayenda ku kitaawe kyenkwagala kukkiriza mangu kati mu comment section bagenda kuyomba ze maama wange si malaaya yamanyi bw'aba yazaala mu mwannyina naye nga nyoko bw'aba yazaala mu mwannyina gwe kuba mu ngalo si malaaya bw'aba yazaala mu kitaawe naawe weesiimye kusoma ekitabo ekitukuvu nga ne mu bayibuli mwekiri bw'aba yazaala mu jjajja mwami wo mwe mwesiimye temulina bukojja na kika mwe temuli bamalaaya banaaki oyo nalujja Anifa kankoogere kali kayiseewo talwasa waabwe nze mwana wange towamawo mu comment section wamakyanga kumpi talwasama mukwasama mwendya mala kwasama nensasulwa nze nsasulwa mukwasama kale ne bwokinvuma kitalo nnyo kitalo ddala ekya baana ba King David Buddo King David Makindi Saabaga ndejje eri Makindi manyi Makindi oyo yantawaanya oli Makindi Wakiso eyabadde wa Wakiso kati Makindi wa Wakiso n'owa Kampala bannema okwawula Saabagabo ne balina nga bo bamwawulamu awo naye nga yabadde mu Wakiso ndowooza naye kibi nnyo kitalo ekyabazadde abafiiriddwako abaana ate buli muzadde alina obulumi ku mutima buli muzadde alina omwana w'enfa gye yakoze eki gy'afaamu naye ekiruma ffe bamaama omwana afudde kati ng'oyo yafudde mu bbaasi sere bisinga omwana alina ali mu bulumi ayita maama kati maama alowooza nti omwana wange oba yamaze nampita naye nga siriiwo naye nga kitalo eky'eggwanga Uganda wano wennyini tutwala omukisa bamaama mwenna ab'e Kapchorwa mwebale nnyo mwebale ddala ab'e Kapchorwa ab'e Kingwabawa ne Makindi waliwo bamaama abaddukira mu ddwaliro kuyamba abaana bo ne bakola omulimu gwa maama gwe yali gwa Red Cross mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bange bagambye maama bana abantu nga balina omutima omulungi ne mugamba nti mwe mubeereyo ne mwecentralizinga mulowooza mwe muli perfect mwekka mu Uganda yonna naye mutambuleeko boundaries muzibuuke ze mwezimbamu mujja kutegeera nti Uganda yonna erimu abantu bonna abalimu balungi Uganda yonna abalimu baki bantu balungi naye gw'omala bakola ebibi ne balyoka bakulaga obubi bwabwe naye ng'abantu b'e Kapchorwa bambi mwebale nnyo mwoyo gwa ggwanga baalaze omwoyo gw'eggwanga mazima ate nga yagwa kiro motoka yagwa ki baasi yagwa tomera ekiyinja topu eno neevaako ekikyoka kirumya omuntu w'omutwe baasi okuvaako kagundi kali akawaggulu kabuukako tegeza yakozesa amaanyi mangi oba Sinakindi yali nkadde nnyo ku bintu bibiri
naye nga kitalo nnyo ekyobubenje obutandise okugwa ku baana b'amasomero ng'abaana abo tutoola ssente mu bulumi abaana baffe bagende kulambula mwakisiiga ekifaananyi namwe munaatera kufuuka bafaya new curriculum bagenda kusoma Kumukutu kwetuli tweyanziza gimwe nabe kumira kumukutu kuno mwebali nnyo mwebali dda mwongera okusubscribinga mwongera okusharinga ate video muzirabe muleme kuziringizaako bulingiza video girabe wetegereze toveeringa otandika kutabuka butabusi nga totegedde kye baadde boogerako video zirabe ziggweyo osobole kubanga otegeera ekyo kyennyini commenting ate likes ekyo teeka amanya Troners nga ndine Nalujja Anifa mukyale yagwa nakola era nze ekigo tekinswaza ali mu kalulu amanya amalala nga mulekete lwasa wammwe bonna lyensingano n'okufuniramu essanyu nze njagala nnyo ekivumo n'enkifuula erinnya kati oli walooza nti akikuvuma kinene nnyo nokanga nze kyenneeyita kati eyo gyombeera bagamba mukazi oyo yayasama kati lwasa waabwe wamma omulabi wa Troners Media kwagala nnyo webale tufollowinga webale kusubscribinga webale kusharinga n'ekikulu ennyo webale kukomentinga buli mwakomentinga noga nono mwana wa muntu mwali bulijjo naye mu comment section emwe tujje ebyokuyiga naye mu comment section era gye tujja abantu abalina endowooza empanvu mu bo mulimu mwe tujja ng'oli endowooza yennyimpi ku ye mubaamu comment section bw'ogyeteekako otabuka mwe muli omuntu mu comment section okulaga omuntu entegeera ye nga mpanvu nnyo ku ye oba nnyimpi nnyo ku ye oba eri awo erisitagana nti tono nakoze comment section gundi tagitegedde taligikola ki nga yali okingira awo kati kikulu nnyo comment section by the way bituwa entegeera y'abantu n'omanya n'ekyokukola ki ekiddako mu ekyo ky'oba olimu mazima comment section Dash Kafere yagenda n'agamba nti ewaabwe yagamba nti abaana ba Kafeero abalemererwa okuyita ku DNA abaaboolwa DNA mubaleke omusaayi teguzaawa bw'abanga omwana wa Kafeero mwalimu abo abaaboolebwa DNA obuwangwa n'ennono Kafeero ajja kubeezuulira n'agamba nti ewaabwe Rakai waliwo omusajja agamba abo mu comment section munyambe soogera bya bulimba omusajja yafiira eyo Tanzania naye ng'emyaka miyitirivu nga giyiseewo omubazzukulu ekimukwata waaye mwe muli eno musanyuka mulya munywa naye erinze ndi ku lukuusi abaamuziika mu kinnya ne bamuteekako abantu nga 10 ndi bubi munzijeeyo munzize waka munziike baagenda mpaka e Tanzania ne bakola ki ne bamugjayo kati comment section kati ye yagamba nti yagamba nti bwe mba seerabidde baali bamuyita Juma naye mu comment section munyambe bayambidde ddala manya ne bagaleeta talimba ewaliwo naye yavudde n'agamba nti tonkolako lugambo yenze ndowooza ye ayakwatibwa ne bagenda mpaka eri kati ne wavaayo bangi ne bagamba nti ekyo kijja kutuukirira nze mwanyinaze yafiira e Kongo myaka miyitirivu
tumunoonyeza tubuze naye oluvannyuma yajja n'anoonya omuzzukulu n'agamba naye mumanyi kituufu nafa naye munoonya temusobola kunfuna naye munjabiza olumbe muteekeko gundi ye musika wange myaka miyitirivu so obuwangwa n'ennono ate comment section nikuyamba nnyo nebutaba buwangwa na nnono ebintu byonna comment section kikulu mubaamu amanyi najja ng'olaba endowooza ye mu comment section ng'erina olugendo erina namwe gye batwala mu maaso oli najja ng'endowooza ye emwetaaga okuddayo emabega mayiro 8 okudda atambule nammwe nga bwaddayo talibasanga mu comment section naye nga mu biseera bya dduka ebyo biraba abantu battibwa nze mulimu ne taata wange omuto yattibwa taliiko malaalo naye waliwo omu eyattibwa ne jjajja mwami wange azaala maama ye baamuttira Wakyato ne bakkojja 4 banne baamugamba tudduke n'agaana sina kinzirusa era nze ngenda ne ngamba naye maama wange ono maama wange mubuusabuusa mulabye Tonazi Media mubaamu wotuuka nga naawe kennyini olina okwezuula kati okwezuula ako sooka otunule mu kika ewammwe olabe ebikuleeta nga bijja bikulambika otunulire obukojja nabo oleete ojje ng'otambula olabe ebikulambika omale weetereeze kati maama wange jjajja mwami amuzaala baamuttira Wakyato awo ku lw'eŋŋoma ne bakkojja bameka 4 banne bonna badduka bamugaa tudduke basajja baabo n'agamba nze siva mu nte zange nkyalunda nte zange ze tisizireke ente zange sizireka bajja zibba bagenda kubba ente zange abasajja bamugamba bali kale abaana baleke tugenda wamma mufe n'ente zammwe akati mu buwangwa bwaffe wano Abaganda teri afa na nte mbufa n'ente yange Omuganda taliyo naawe wogira kubuusabuusaawo era wembuusabuusiza wala teri Muganda alunda nte 20, 30, 40, 10, 20, 4 taliyo ebeeremu yakunywako mata ate n'aduula temumanyira n'ente yange ate n'akudaala temudda mugikwatako naye togiyita kumpi jjajja mwami wange azaala maama yali mu nte 6 mutuufu okubuusabuusa kati Omuganda alunda ente ezo taliyo Omuganda okulunda ente eziwera 2, 3, 6 taliyo ne waba alina faamu mbaamu 20 Omuganda okwekwatira ente n'agiga eshu ng'alina n'omuggo gwe n'agusimba n'aziriisa budde tebuliiwo nazo okwona ente taliyo okay naako tukayisizzaako naye kaakati mu comment section batuwa bingi byetugoberera mufube okukomentinga mufube okukola kino naye jjajja mwami baamutta ne banne abalala bwe battibwa kati banne ndowooza baamala bo ne balabibwa jjajja mwami n'aloosa banzita temunnoonya naye bwe banzitira ate bannammwe bannyinammwe si we bali mwannyinammwe omu baamusuula mu mugga omulala baamuteeka ku muti naye nze muyinza obutandaba kwa bantwala bansuula Nakaseke naye maama wange yatambula maama wange ndoza kyamutwala n'okusenga Nakaseke kubanga manyi luli kyakitatayo n'amulaga n'amanya nti waayi ali wano bakali abaga munjabiza olumbe ne temujja kundaba
kitegeera nti omusaayi gw'oyinza okoza nti kiwe guba gugwe omuzimu gudda ne gukola ebyagwo. Bayibuli ne Qur'an bye basomye okubagobamu yakulaga nti ogwo omuzimu oguze ne gukulambika sitaani ogwo ogudda ne gukuloosa mune banzita banteeka wano bantekako ejjinja oyo sitaani yewa Qur'an ne Bayibuli bwakola ki bwagamba. Era ow'ettendo n'ayimuka nga yamuga nti bw'oyimuka ekyongo mulose fire kati n'akuba fire naye nga fire era nze nababaddemu luli ne mbagamba oyo fire gwe mukuba kyova olaba mubuliddwa onnambiko. Mulabi Otona's Media ennambiko toyinza kulambikibwa tetukyalina lwaki tetukyalina nnambiko. Emyoyo egyo gye gyaddanga ne gituwa ebyokkola emyoyo egyo gye gyaddanga ne gikutereeza mu bibi by'okola ne mu nneeyisa gy'okola ki gy'okolamu ebintu kati gyonna mugiwa fire giwulira kifaya nagyo ne gidduka aye gikole ki gidde ebbali ne gikusekerera ensi nekuba. Emyoyo egyo mwalimu emitabaazi nga mirwanyi gya ntalo gyawangula. Emyoyo egyo mwalimu egyalinyanga gitambula amawanga nga gyali migagga. Guze gukweyoleka osanga kugenda kukula meka timuneze nakola bwe nti ensawo yange enzibizi nagiteeka wali era bw'okola bw'oti lowooza fire nga gwogiwa fire fire. Nina mukwano gwange yafa yaziba amaaso naye gaziba musajja mukulu mu kibuga eyo bafaasifaasi be bamukalabula eriiso limu ne lijjako obuzibu n'eddala ne likola ki naye yannyumiza nga tannaziba maaso yapangisaako ennyumba. Olwayingiramu ewiiki egyo omusajja n'amweyoleka n'amugamba ennyumba eno gy'oyingiddemu nnyumba yange naye bw'oba oyagala nkuwe mu nsonda wali waliwo ensuwa teekangamu amazzi naye bw'otaateekemu mazzi tojja gibeera yatya n'ayimuka agenda okwimuka ekiro ky'okunoonya kyali tawadde budde ng'ensuwa mweri naye ng'omukyala mbu yali yagiraba ye nga tagirabanga mwe abaami mwe mutalambulira mayumba nga tugafunye y'omukyala mu nsuwa bwe yali alongoosa ennyumba ensuwa yagikola ki yagiraba nga baagisimira ekinnya mu ttaka ne bagizimbiramu kugamba mutwe gwokka wano gwe gulabika ojjako akantu n'oteekamu n'ozzaawo era naye yali mugumu omulala akugamba tulugende wiiki ne gwako omwezi omusajja nadda n'amugamba mukanye okunteeramu amazzi gokka ge gabalemeza okunteeramu mufune kale babi ebyo muveewo sijja kukolagana n'abantu bampaka sijja kukolagana muveemu mu nju bwe baali balinze emyezi gyabwe 3 gye baasasula gikole ki ne bavaamu. Ate we yadda amazzi ge gabasisimula nga enkuba yatonye bali muli ekyala kigira naye yadda mu nnyumba eri wagaana okumpa amazzi n'asengukira awalala kuwa amangi we yasengukira yasanga bali ku mazzi bwe bati tebamanya nankuba bwe yatonya naye nga gayingidde ennyumba yonna ejjudde buli kimu nga kifudde. Ayadda mu nnyumba n'agamba ye yadda mu nnyumba baalabagana n'agamba omusajja oli yali mwavu nnyo naye nagenda omulaba ng'alina embeera gyakyusemu yagulawo n'emmotoka ng'ali awo mupaka lwe yamwebuuzaako n'amugamba munne mu nnyumba omwo mulimu omusajja nga mukimira amazzi nze nteekamu mazzi naye nfuna ssente era mu nnyumba yabalamu emyaka 3 oli
n'avaamu n'agula mugagga. Nyumba eyo yali mu Ndeeba. Yali mu Ndeeba. Kakati ggwe oli wajja n'akugamba nenteeramu amazzi wano mugamba fire. Ye takufaako, ajja kufa yalinga. Yo kufa yalinga, ajja kufa yalinga. Ye takufaako. Kakati ensi y'emyoyo omuntu ajja n'abanga asobola okukola buli kimu mu nsi eyo adda. Nze maama wange okukakkana nga kitawa mugambe tojja kunzuula. Neesonyiwa. Naye mwabye ennyimbe. Nze nagenda. Kuba ye jjajja bwe yali alaga muwala we yamugamba tojja kunzuula. Kuba omukono baagutemako ne baguleka gi nga ndi wa mukono gumu. Nentuuka wala kati baamutambuza nga mayiro 2 ne bamutemako ekitundu ekirala. Bagenda bamutema bitundutundu. Okitegeera? Kati batabani be abagezaako muwondera omwo omugga gwe gwakola ki? Gwe gwamutwala. Kati obulumi obwo namuga togenda kunzuula naye muyabye ennyimbe. Ekyo mukimale. Okitegeera? Myoyo. Kakati mu nsi eyo okuyiga tekugwayo. Mu comment section abamanyi gye bali ababa basirise. Namanya nti mu nsi y'emyoyo eriyo kyotawangula. Gwe ne weerimba bwerimire nga togenda kiwangula. Kati omusaayi teguzaawa. Nze senga wange yaŋŋamba ne maama tozaayanga olulimi n'omusaayi. Ekyo nno yakyogera ng'akijja ku bino bye twendeguza. N'oyenda omwana n'omusiba eno ng'ate omwana waawano weeno. Kati mu kutulanga omuntu akubuulirira yatubuulirira nga tuli balinaga abaana bange tozaayanga olulimi n'omusaayi. Omusaayi guzitowa nnyo. Okugugaba ogutali waagwo. N'olulimi lumala ne lwezuula. Wano oyinza okuba kati nze nalujja njogera Luganda. Naye era ntuuka ekisaawe enzira eri ne ŋŋamba baitu boojo yinywe. Manya babayireki. Olabanga ebintu ebyo bibiri. Bibeera tebina kubula. Tozaaya lulimi na musaayi. Kati ogwo omusaayi gwa Kafeero. Era olinga bwe yakugamba. Gugenda kumala gwezuula empola ate buli omu ajja kwezuula mu angoye. Kubanga nze kyenkakasa. Abaana 21 buli omu bw'aba wa Kafeero alinako ka elementi ka Kafeero. Eyatwala obuganzi bwa Kafeero bamuwadde ne passport yagenze Dubai. Ono wakapaafu senga yavudde n'agamba naye taata waffe yatugambanga yagalo gye Kafeero mutunuulire bwana omutunuulire ennyindo omutunuulire wano oyo Yesu Kaponi kozi yatugaana erya Yesu Kaponi Kafeero omuyimbi wakapaafu naga mumutunule mumwetegereze. Abaana bagambye Swazi va ku musajja kambuuze we topic nze nali ngivuddeko. Topic ya Kafeero nali njiggadde. Munaye erabika si yakuggala wakati. Kati mbuuza Swazi obuzibu bwe ki ne bano abaaboolwa nti Kaponi yatutte ennyimba za kitaawe bwe buzibu bwe yaziyimbye. Bwe buzibu bwe. Tayagala muntu akwata ku kintu kya kitaawe. Naye mu luyimba olwo nga nze saawulidde mulimu oluyimba lwa Kafeero. Omuntu kati alabanga bamuyitako. Kakati nabyogera wano ne ŋŋamba nti abaana abo abaggyibwamu nga be ba Kafeero. Ensi egenda bakuba. Ate ensi yabatandikirawo day one. Onkubuulira mwami Tronas lwananga nnyo ensi ereme kuboola baana bo. Kuba ensi ekuba.
ensi ekuba n'obulwa w'otuula n'obulwa w'olya n'obulwa w'onywa amazzi n'obulwa we weebaka nga waboolebwa ensi nga yakuboola. Kati abaana baabana nze ŋŋamba ekyokubanga mmwe mwavaamu nga baakafeero tebwali buwanguzi, yali ntandikwa ya kubonaabona kwammwe. Nali neewaza okyogera naye olw'okubaswaza olemezzaamu mu banno ebintu ebimu biwangulwa na kusirika, n'oleka oli n'anoonya neyenoonya n'amala n'akivaamu. Naye alina engeri n'oliko oli muwanguzi namuwulira nga alina engeri gy'abalumba. Naye olw'okuba muwanguzi yali mu boogeza abalungi nondooza ne bamukuba Timo yamuwa. Kati kwe kunoonya ono musajja wattu ndowooza gwalabanga ataliiko. Swaza ensi egenda kukuba olemezzaamu nnyo. Nze kyemmanyi mu nsi muno buli omu alina amaanyi agamukuuma. Nze kyemmanyi mu nsi muno buli omu alina amaanyi ag'obutonzi Katonda ge yamuwa okumutambuza mu lugendo lw'ensi. Olugendo lw'ensi lwe tugwamu lwe tulowooza muwawa, Mukama aba akuweereddeko amaanyi agalina oddukuyisaamu. Kati gwe Swazi kapuuni oba kapuuni oba kafeero oba katumba byonna bye bamanyi. Amaanyi agali mu ye Katonda ge yamuwa gabaye tegagenda kuvaayo nga talinaba kuzaalukukwa mu lujjudde. Ate yamaze kuwulira nti bajja agenda mutegeka. Anti nkugamba naye okuvaayo kwe awo Katonda we yamutegekera nti olimala kutuuka wano n'okolebwa bw'oti n'olyoka oyitawo. Akati abantu abamu bajja ne balwanagana ne destiny y'omuntu nga eri mu mukono gwa Katonda. Yoboolaba ebiseera ebisinga abalwana abantu bafuna ebizibu. Era akulwana n'akuyita omulogo naye nga tolina buzibu nagana nekyatamanyi. Okitegeera? Kati Swazi oyinza okuba oli mu biseera byo eby'okutegeera obulamu bw'ensi bwe butambula. Ng'oli mu makungula g'omuntu oyagala ogayimiriremu. Mulimu abantu abasaba essaala nga nze negaba Mukama buli ayimirira mu makungula gange munjoleka omwoleke n'ensi yonna emutegeere nti mubi era akyayibwenga nga ne walinnya ekigere bakyawawo. Eyo yessaala yange. Kati gwe n'olwana nalujja n'otuuka ekiseera nga Wakiso disitulikiti yonna ani nze essaala yange eba ekoze. Eba ekoze gwe n'osigala nga weewaanira mu kitundu naye nga buli omu yakukoowa nga weeyita w'amaanyi nga toli w'amaanyi naye nga bakutya buti waki w'amaanyi. Ng'essaala yange gye nakusabira ekola. Ensi yonna ekutegedde ate ekukyaye. Kati ye Swazi. Mwana wange Swazi okyali muto tonnaweza myaka 4. Va ku bantu. Kola bibyo. Abaana abo 21 balina obulumi bwabwe obungi n'obw'amaanyi. Kyoba otegeera nti bo baafuuka kati omuntu ki? Kambajjukizeyo na kano. Baafuuka omuntu omu aba 21. Wanga kambajjukizeko na kano. Ekintu ky'okubeera nga DNA ekukkiriza kimwe kifuula maama malaaya. Naye teri mukyala atali malaaya okuleka nga yayenda ku kitaawe. Kyenkwagala kukkiriza mangu kati mu comment section ne bagenda kuyomba. Ze maama wange si malaaya. Yamanyi bw'aba yazaala mu mwannyina.
nayenga nyoko baba yazaala mu mwannyina gwe kuba mu ngalo si malaaya bwaba yazaala mu kitaawe naawe weesiimye kusoma ekitabo ekitukuvu nga ne mu bayibuli mwekiri bwaba yazaala mu jjajja mwami wo mwe mwesiimye temulina bukojja na kika mwe temuli bamalaaya banaye oyo nalujja Anifa ankogere kali kayiseewo talwasa waabwe njasinze mwana wange towamawo mu comment section wamatekyanga kumpi talwasama mukwasama mwendya mala kwasama nensasulwa nze nsasulwa mukwasama kane bwokinvuma kitalo nnyo kitalo ddala ekya baana ba King David Buddo King David Makindi Sabaga Ndejje Ndejje eri Makindi kitalo nnyo manyi Makindi oyo antawanya oli Makindi wakiso eyabadde wa wakiso kadi Makindi wa wakiso n'owa Kampala bannema okwawula Sabagabo ne balina ngabo bamwawulamu awo naye nga yabadde mu wakiso ndowooza naye kibi nnyo kitalo ekyabazadde abafiiriddwako abaana ate buli muzadde alina obulumi ku mutima buli muzadde alina omwana w'enfa gye yakoze eki gy'afaamu naye kiruma ffe bamaama omwana afudde kati ng'oyo yafudde mu bbaasi sere ebisinga mu omwana alina ali mu bulumi ayita maama kati maama alowooza nti omwana wange oba yamaze nampita naye nga siriiwo naye nga kitalo eky'eggwanga Uganda wano wennyini tutwala omukisa bamaama mwenna ab'e Kapchorwa mwebale nnyo mwebale ddala ab'e Kapchorwa ab'e Kingwabawa ne Makindi waliwo bamaama abaddukira mu ddwaliro kuyamba abaana bo ne bakola omulimu gwa maama gwe yali gwa Red Cross mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bange bagambye maama bano abantu nga balina omutima omulungi ne mugamba nti mwe mubeereyo ne mwecentralizinga mulowooza mwe muli perfect mwekka mu Uganda yonna naye mutambuleeko boundaries muzibuuke ze mwezimbamu mujja kutegeera nti Uganda yonna erimu abantu bonna abalimu balungi Uganda yonna abalimu baki bantu balungi naye gw'omala obbakola ebibi ne balyoka bakulaga obubi bwabwe naye ng'abantu b'e Kapchorwa bambi mwebale nnyo mwoyo gwa ggwanga baalaze omwoyo gw'eggwanga mazima ate nga yagwa kiro motoka yagwa ki baasi yaggwa tomera ekiyinja topu eno neevaako ekikyoka kirumya omuntu omutwe baasi okuvaako kagundi kali akawaggulu kabuukako tegeza yakozesa amaanyi mangi oba sinakindi yali nkadde nnyo ku bintu bibiri naye nga kitalo nnyo ekyobubenje obutandise okugwa ku baana b'amasomero ng'abaana abo tutoola ssente mu bulumi abaana baffe bagende kulambula mwakisiiga ekifaananyi namwe munaatera kufuuka bafaya new curriculum bagenda kusoma tujja wamwe ataasoma P1 nabuusibwa nyinza okutandika okubiikana nammwe bakaita kaasammeeme tinza ataasomera ku new curriculum entegeera yange entono eyinza obutaba ntono erina buzibu ki eyinza obutenkana nene erina buzibu ki eri eggwanga sawa zino tebunalabika naye bujja kulabika mu maaso awo bwe buzibu eggwanga bulina olw'ensoma yange yabulako new curriculum kati tuli ku new curriculum
ebyo byonna era kyobola banze newunya abanenyamu President Museveni ng'obuzibu bwaffe ffe buzibu tulemu okutereeza eggwanga ffe ne tunenyani President Museveni bwe maze esaasoma extra time bantanga ssaawa 10 n'enzireeka n'ebitabo byo bina Saturday ne bagamba tojja aye munnange kati bwe buzibu bw'eggwanga ffe abaasoma tutyo kambabuulire bazadde mmwe omwana okuba omugezi kisinziira nina gwe nalabye mwana nno yeyampisa mama jangu olabe oba amasomero g'ennaku zino gabaaki olwaki abaana bali so dense omwana bambuuza who is the prime minister nabanda nabenda nga n'erinnya talimanyi siniyafo ne bamubuuza what is the role of the prime minister nga nabe tabimanyi siniyafo oyo gwentolera emitwalo 6 agende mu tours new curriculum lwaki ebisookerwako ebikulu temubisomesa baana mu kiraasi usibano mutubanje emitwalo 5 omutwale ku new curriculum tour bw'obanga tamanyi na prime minister anamanyi owange olalo baziri olalo ne titokero banamanya ba Paulo Muwanga kubanga alina kusooka kumanya bino naddayo mu history okkiriziganya nazituwa nga nzaagaza ki nkubuuziza olemeddwa okunziramu nze ataasoma P1 ne bambuusa kiraasi era saamanya new curriculum nze buzibu bw'eggwanga olw'okuba saabisoma entegeera yange eri mu kubamenya nnyo nti ntegeera kitono n'abadde ku private ne bamuwa eya Major General era afuga era bamuwa office agikolamu eyasoma ku mulembe gwange obuzibu buli luddawa nze nandibadde nze siwakanya tuwa newankwadde sizikkiriza toziwakanya naye tozikkiriza oteekamu ssente nti agende mu sizikuba naye sikkiriziganya nazo okitegeera era bwe tunaaba nnaayogera ku tuwa ngenda bbawe nnambika gyandikoleddwa bitya kubanga nze ndabanga bizinensi nze nkirabanga bizinensi bwe mbanga nasasudde school fees nenzimalayo noŋŋamba requirements zonna nenzimalayo nomala noŋŋamba tuwa nonteerawo swimming MDD abaana balina okwambala kino ako si kalango kasomero kakati olumu bintabukako zebambagaye ebimu sibikuba yadde sikkaanya nabyo kola kintu kyo naye okikoze otya kati kale tukkiriziganye nti new curriculum gwe bataddeko new curriculum ayagala ogimplementinga ogenda gimplementinga otya mbuuza gwe agenda gimplementinga nze ndi musomesa olinayo omwana oli muzadde tebanyipita mu meeting naye nga waliwo omwami atula mu meeting z'essomero nga babayise nze olwayagala babayite privately nga you are prioritized priority ya mwami gwe tukuyise njagala meeting ng'ayise gwe wekka nedda abazadde baali bayiseko meeting y'essomero n'ogendayo Makere College yayitanga eyita bayise emyaka emeka ng'ekuyita buli mwaka wabeera meeting n'ogenda n'owa ebirowoozo byo baba wa bunooti n'obagamba otali mu mativu n'okawandiika ne bakasoma ne bakuddamu bw'oba otuna Makerere College waliwo implementation zonna mu bibadde bibakosa bye batereeza okuva ku meetings ze mukolayo batereezaamu obwolumu ebintu ebimu
oba byagalamu omukono gw'ekyuma. Kakati tukole bwe tuti nze sikkaanya natuwa. Era abaana bange gye baasomera nali muzadde wansasagge. Kati bo ne bakkiriziganya n'endowooza yaabwe nti bwavu bwe buntawaanya. Manyi omwavu lozaako kasingako ne bakikkiriza nti bwavu bwe bunsumbuwa tajja genda n'asigala. Obwavu bwantawaanya nnyo abaana bange gye baasomera naye mbanga mbasumbuwa. Era lumu olw'okuba ndowooza ate balina ebintu bye baali banjagalamu ng'omuzadde. Kati maama gundi tugenda ffe batwala tujja kusasula buli kimu ng'ate nakyo sikikkiriza. Temubatwala yadde mugenda basasulira. Neyanziza neyanzeege. Abange mubaleke. Oba musazeewo kubayama mu. Anti bagenda kuyiga mulabye basemba. Mumugenda obbawa pepa be basemba mu kibiina. Nti nedda. Ng'olinga bagamba batwalika abasemba bokka. Akati ongamba otya nti bajja kufuna be mu comment section bajja kuyomba. N'ebino ebintu byagalamu okuwaayo endowooza yo nze no yange. Bw'oba oŋŋamba nti otwala omwana kutuwa kimuyambako mu kusoma kwe abadde musiru nnyo. Nga by'omusomesa tabikwata biri eri gy'omutwala. Bw'atagenda ye tagenda mu kibiina kiddako. Okugenda eri kwe kumulobera n'okugenda waggulu ku university. Bwavu. Nzo bwavu obwavu. Obwavu. Akoko kalemezeemu kubanga obwavu kamugambe eti obwavu bumulemesezza nze bwannemesa nze akala ate bwebeera obwavu bwe bagamba nti nedda katubasasule buli kimu nti ziba mmeka nti 15 munyambe muziteekera ku school fees. Nazisasulanga nze nga baana bange basoma. Nze amasomero abaana bange gye basomedde nga bamanyi ndi muzadde waabwe atalina naye amanyi kyayagala. Kubanga nafubanga nnyo okukolayo mukwano. Kati omukwano ogwo gwabagambanga naye omusadde waffe ono mwavu. Kati muyambe tutwale ki? Abaana temunyamba. Mubaleke tebagenda mwebale nnyo mwebalire ddala. Era Kaseeke Kazo Senior Secondary School Kawempe Senior Secondary School yali ya mukwano gwange. Mukama yampe ekisa mu secondary abaana bange basomedde mu masomero ga mikwano gyange. Kwa mwami Deo Oluwanyi Crested Crane yali awo Kazo Central. Kati eri ku Benzina Kawempe. Mwala wange gye yasookera okusoma senior 1. Deo Oluwanyi yagala omwana wange. Ate yamwaga kwa yalina all talents. Nange omwana ono alina buli kitone. N'asoma. Naye era nga mmanyi. Maama wo ni mukambwe. Kyatayagala nedda. Kati mono Amina Sebanja asingwire. Kwa batandika no ku St Mary's ya Mugoye yali vice president wa FUFA. Natwalako omumulala nasigale ne wa Mugoye. Oli asingwire Sebanja yatwala omwana wange kutuwa ekasenyi. Naye yampuliramu. Yagamba. Nabitegera nalaba nabifaananyi. Yamugamba mama wo tomugamba sirika. Naye yampuliramu olwadda kwa mugamba mama wo munange nedda. Namugamba baakusumbuwa ng'asoma bubi. Olw'okuba eno tagendayo mumpe muteeke musomere ddala. Muzeeyo. Eri ku St Mary's wa Mugoye New Hope. Tusaasira DJ Jacob Omutuuze. No way yafudde. Abadde alina omwana gwaweerera. Yagamba nga bino ebyobufuzi nga bw'obimanyi. Ne bamuwa omwana. Yamutuukirira namugamba omwana ajja muweerera. Namugamba nti amutwale wali ku King David. Ye namugamba nze n'essomero ly'enkola ki? Kati omuzadde maama Yasufu obwedda akaaba agamba nze essomero nali siryagala bannange yaba omwana wange. Mutuuze kyamukoze bubi nnyo
liba ddibu ddene mpoze ntya liba ddibu ddene nga basenga nawuliriza omuzadde ne mukolera kyayagala mu ye kuba yali ayagala kusanyusa muzadde si bwe kyali kati omusanyusa era yandikodde ddala omuzadde kyakola ki kyayagala naye byonna mulibaamu kyoba nga tokyakirinamu buki buyinza namaanyi kati ekyokukola ki ekyokukola gavumenti ze mbadde ngamba buli kyoleeta n'okiteeka mu bantu bawe n'enkola yaakyo bwe bakireeta ne bakiremeramu nga tekyo kirinamu mukono kibagambe tekiri ku puroguramu era tetukibagambangako mu all sectors yadde waliyo tuli ku education ku education eno abaali ba businessmen abadduka ne bayingirira amasomero be bangi masomero mangi nga gali gaba businessmen kati bafuuka ba director bamaki bamasomero kati gavumenti taata wange omulungi gwenjagala ennyo ne mwannyinaze kuba kati gwe acting mwannyinaze muhoozi bintu bya muhoozi bireke bintu bya genero bireke tetukyayagala kumwogerako abaki bw'oba ng'oyagala jako kamera wamma tojjaako mwannyinaze wama mwannyinaze new curriculum kati mpulira oda eyiyo ekola odayo bw'eba ekola all head teachers and directors mu holiday eno batwale mu retreat ekyankwanzi bonna batwale mu retreat ekyankwanzi ate mwannyina omukulu ng'ayogedde buzibuze obabuulire do's and don'ts in education sector kuba kino kikuba gavumenti ya taata bino ebiriwo byonna lwaki bikikuba ku nguudo traffic teziriiko teziraba mmotoka ezo nti nkadde nnyo zitambuza abaana CP Falls bakugamba waliwo emmotoka ezaawo bw'otuuka eyammwe esigalawa ne babateeka mu zaabwe ezivuge ba driver abazikola ki abamanyi n'enguudo obuzibu bwavaawa bali tebanatuukayo bali bavuddeyo already naye ebigambo by'abantu abo biwulira oba bikukoonanga nze bwe binkoona oba tobiwabudde twamugambye vaamu tukusanzeeyo abaana nedda baabajjeemu ne babajjamu eno ne babazza mu eri nedda yagambye nze mundeke kyenvuga nkimanyi ani akoonaani byetomera kakati ba directors b'amasomero and head teachers kubanga jaga abantu wale ng'ate ngenda nyiza okuvaawo enkya egyonoolaga ogende ne knowledge batwale ekyankwanzi holiday yonna baveeyo nga bategedde amateeka ge mubawadde badde batandika okugamenya ng'amanya bumanya basement training ya myezi 6 alyoka aveeyo aba bamutwala mu basement training nga eba ya myezi 6 ng'alyoka avaayo sikulimba ebintu ebimu byagalamu kati amaanyi naye ekizibu kya kapchorwa amakuba ago bannange abamu twogera bwogezi naye ffe abamu tumanyi anti kakati bw'oba onoogendayo leka kunoonya weenaavugira Nansana Hoima Road bw'oba ogendayo noonya driver weeyo yennyini amanye enguudo zaaki zaayo kati gavumenti new curriculum giwa amasomero
new curriculum aina genda Bujagali, aina genda wano Wakiyira, aina genda wano Ntiye. Abagende yo nga ne bus ezigenda mwezi na ba driver abavuga kweyo gundi yennyini we bali. Kati buli somero libenga lirina time frame yalyo galeme kwetomera. Wamulokera ku ngudo nga konna bus ezirika abana bagenda muzituwa. Kubanga nze ndaba ebiseera bya sports buli somero wandine ekisaawo naye waliwo ebisaawo osanga nga se bali mu kulwana ku bookinga bisaawo nti nja kuba walunaku bwe ruti 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 ekyo tekisobola kukola na kino bwe baba bakikola. Amasomero kati galinga ba business be Uganda abatunda sukali n'omunnyo. Oli atunda 600 ono amutunda 700 wawali akatunda 1000 naye gonna munnyo. Oshegeera era ye sabuni ono amutunda 800 oli amutunda 1000 ono amutunda 10,200 oli amutunda 5 naye yenaki sabuni lwaki ono amukolera ku Lubalaza oli amukolera mu kizimbe oli amukolera mu factory aliko n'ebyuma oli amukolera mu factory aliko n'ebyuma naye yenaki sabuni naye lwaki byalibwe ebyo tebiriiko order order y'ebintu ebyo ey'okubanga ekitundibwa kirina bbeeyi emu tubisanga mu mawanga gatwetoolodde ng'ofulumya Uganda. Ti bbeeyi ye Nakuru eya sukaali ye bbeeyi ye Mombasa eya sukaali bbeeyi n'okuba emu. Byakoma ku mulembe gwa Idi Amin Dada nga bbeeyi eri egyo ey'ennyama toyongeramu eya sukaali toyongerako eya sabuni toyongerako ey'omunnyu tokola ki kebere y'amafuta. Naye kati petrol station zino ziraba buli omu erina amafuta bbeeyi yaki yaayo. Kati n'amasomero bwe gali kati amasomero gano olw'okuba buli limu lirina bbeeyi yaalyo bwe bituuka ku tours ezo zibatwalamu abaana buli omu agereke okusinga bwakola ki okusinziira bwakyagala era n'aleeta emmotoka ejja mu ye kyayagala olw'okuba emuwa bbeeyi ye gy'ayagala emufevaringa n'asigala ng'afunako. Ekyo tetukeerabira ak'okufunako ku zituwazi bafunako mu comment section munanjulira mutuwaze bategeka bafunako. Kati aleeta emmotoka ejja mu njawulo ye oba nfu n'atuuka oba driver yasuze mu kikiri oba ddala naye amulaba awunya omwenge okitegeera. Kati gavumenti new curriculum amasomero gano lyamba ffe abazadde bannayuganda obulumi bungi yise tteeka batwetera zi bbaasi zino ze baleeta ze zaani ze batongoza ezenamanzi kampuni ereetebwe bbaasi ezo zigambe nti okuva olwaliro buli ssomero erigenda kutuwa mwana bw'atabeere nga mweno bbaasi addeyo ku ssomero lye tugenda kuliggala oba kubasiba. Essomero limanye nga buli lwe ngenda kutuwa ngenda ku bookinga ziriwa nga ne driver mwali naye oba omusajja yali akooye nga yayogera naye nga tasobola akati mu nsi wano ezituliraanye Kenya Kenya ne Tanzania bus ezo zirimu ba driver babiri driver abeeramu ne co-driver tavuga kumala dda ssaawa 6 balina ssaawa entambula zonna ezitambula longo route ziba ne co-driver era nze we nakulira nga ebyo bisamu trailers nga tumanyi birina okubeeramu abantu bameka bana nga birimu n'akatanda ke beebakamu nga balina kuba 4 avuga n'atuuka waatuuse n'akoowa
niye baka munne nakola ki akwatamu obuzibu buli mu Uganda ki sajja ayinza okuba yabaddako obuzibu buli ku Uganda kiki oli awo ng'atya gamba mukama we nti mbutuufu nkoze eki anti we wano wava otteeka ogenda kuvuga longo route olw'okweteeka tetulirina nti tulongo route omuntu alina okubaamu ne co-driver teririiwo ne traffic eri ku nguudo tekiwanga na budde ekimotoka kiri omanyi tu mu Uganda we musiga ebimotoka ebifu mu Uganda muno mwe musinga ebimotoka ebifu ebikadde era biyita ku traffic ku kkubo buli lunaku tontunuulira nze nalujja lwasamawa mwe bampita kinanjo kya nkimizo n'onkola kine bonsiba myaka ndi mujja balance tebakuddiza ndi ku balance wange saagala nnyo magoba kitegeera mu Uganda mwe musinga ebimotoka ebifu ebiyita ku nguudo buli lunaku okuli traffic mu Uganda mwe musinga abavuzi abavuga nga banywedde omwenge nga batamiivu nga namwe mubalaba Kawunyemu yali wakajanja yaggwa Kawunyemu yali wakajanja yaggwa wa kukubo lwaki bamuwunyaza ku baboda ne babayoola buli lunaku abaliko abawunya omwenge baboda bedduka bategeera ati kali wali ayita wano wakira kyuka gwe baba lokasa nti Kawunyemu kwali senga boda boda tokyalina bavuga boda boda be basinga okunywa omwenge era basinga okukozinga za accidents jiwulira kati bwebanga ogamba nti omuntu katunulira uno omusajja yatomera train gwe yatomera naye yatomera train kubanga oluguudo lwali lwa train oba yabadde ku nnyumba nekoona emmotoka kati byebyo akoko nakategeera ennyumba yeyalumba emmotoka akoko nakategeera banaye temulaba omusajja oyo nga yeeyogera ekintu ne mugamba nti mukyamu ennyumba yalumba emmotoka negitomera yali muka ate nga alaba ennyumba erumba emmotoka ng'ola naye nga tokikiriza nti emmotoka yeevudde eri kakati ebaasi yatomera train ako nako saakategeera akati gwe bw'oŋŋamba mbu bagitomera amabega so bakola batya ebaasi yatomera train bakugamba mbu bamugamba train n'abagamba ejja tusanga tukoze eki tuyiseewo gw'ataddemu abaana b'abantu alimu eŋŋombe evuga omulinako obuyinza kuba gw'omusasudde gwe boosi we ebintu bino ebimu banko dyose nenkaddiwa nze mbadde mukubi nze mbadde mulwanyi g'emazima nze mbadde mulwanyi mpola taxi ni makisado nga njikuteekamu nze mbadde muzadde wansasagge mulimu omusomesa mu maaso awali driver omusomesa wakati wano mu baana n'emabega atudde mu maaso omusomesa ng'olabye omukono obadde okolawo ki era omugaso gwo gwabadde gwaki okutuula mu maaso n'omuvuzi yennyini anti bw'oba ogenda omuwa omulimu mugambe ogendera ku mateeka gange bwe tutuuse ne batugamba nti kuyimirira tulina okukola ki si yavuga nga ani agenda omuwa ssente nga ngenda kuwa 10,000 lwange onkolera omulimu ate nomboggolera nze nina mukwano gwange lumuuyo yalina mukama we batugenda kasongola awo nga mubutuufu awulira aweddeyo namugamba mukama nga omanyi pamu eddakiika ezo 2 namugamba ezaaki namugamba ezo 2 namugamba kale nga yakayisa ku basirikale kati nga bwolaba Lubigi ne ku Kyenabweru naye kati na kasongola ali straight baba bamulaba mumanyi nadda ku mukono guli waliwo space n'apaakinga n'iyebaka n'amenya omutu
kati abasirikale bagamba oba kiki motoka y'omukulu ng'epaakinze wano ne batambula mpolampola ne bajja gamba kiki omusajja ali bubya tutambudde nnyo awumuddemu ddakiika nga bbiri ne bamugamba nti webali kuba boosi mulungi naye temufaayo security eri bulungi ne balekawo omusirikale awo kakuuma dakiika naye osobola kwebaka weebaka yafunamu dakiika nga zizo asumuka era ze yali asabye n'aŋŋamba yeetoolola emmotoka emirundi nga 10 n'adda ku mmotoka era zezo ze yali asabye nze mwana wange avuga longo routes ezo era abitongole okubulwa bajja kunfuna bulala naye ebintu ebimu byagala tubyogereko abaana bali mu Uganda muno bakola emirimu naye mukutulugunyizibwa okusinga okuba okwaki okwa waggulu olaba ebimotoka ebisinga okugwa ku nguudo okwo ebyamaanyi ebinene trailers ebyo byonna omwana oyo abeera mwogu ani yajjawo etteeka ly'abantu abo okuba ababi vuga ng'onaakooye kubuuzizza ani yajjawo etteeka ly'abantu abo mu bimotoka ebyo okubeerangamu abameka manyi ekimotoka ekyo kigwa mulimu omuntu omu agwa na kamera ye kakati ebitongole companies ezirina muno ebimotoka ebyo ebiwanvu ebivuga from Kampala to Lira, from Lira to Arua, from Arua to Congo. Ng'omwana ali mwogu ate bamuteeka ku bunkenke balina essaawa ze bamubala okuba ng'atuuse eri aba yakatuuka atikula bamubala nti ate kati koma weeno emmotoka ezo ezisingawo zikozesa abantu obubenje ku nguudo zirimu bantu abo aba akooye era nze mutabani wange agamba yatukesa n'agamba munne mu omuggala namugajja tutambulenga babiri mu mmotoka ng'alimu omu yavuze embalala olwakomyewo ne bamutika n'agenda emubende baba tebanatuuka mubende bamugamba byanguwa mangu olina okugenda eggulu okitegeera era bwe yatambula namugamba naye omanyi genda ofune pamiti era mutabani wa mugala nagenda n'afuna pamiti bwenjiramu bwenti ng'okwata steeringi naye byonna bireetebwa lwaki tetulina tteeka lya bidduka ebyo n'owa traffic ali ku kkubo saagala nnyo balumba nze omanyi simanyi kulumba naye empakanya twebaza mu nsonga ya accident eyabadde Kapchorwa twebaza Honorable Minister Balamu webali nnyo tima omuzadde ndowooza baminisita waliwo ebintu ebimu nga byolabanga mu butuufu byandisaanye kubaawo mu ekyo naye Honorable Minister Balamu yaliwo okuva accident lwe yabaawo mu malwaliro gonna n'atuuka ne ku siini distance mpanvu kuva Mbale ogende ku Muyembe then olyoka ogende Kapchorwa naye yatuuka wonna ng'abalambula tweyanziza yatuuka era mu ekyo nze minisitule gye yali alina okusookamu kuba yakoze nnyo ate era yessaawa Pulezidenti Museveni ne mwannyinaze Muhoozi mutandike okuleeta ku misaayi emito mu bwa minisita bano abakooye mukkirize nti mukooye emyaka gyegyo muliddeko bye mulidde muleke abakyalina amaanyi agakola bakole ate nammwe abalowooza nti mubadde b'amaanyi muleme kutiisatiisa bakola mbu naye ajja kukka muleke omuntu akole ekituufu ky'alina okukola naye nga weebale kufaayo wakuba abaana abo abaalamye balina okuba nga bamubafunira ba psychiatric na counselors bakansala
Butabika yandibadde ba connecting abaana bali traumatized gundi eyo balina okufuna baba counseling mubajje ne mu kamera abaana mubajje mu kamera basooke bakoleki omwana ono yabadde atudde n'omwana wo ye yasigadde mulamu anti era mateeka ebyo byonna nzirayo ku mateeka akulira ekitongole ky'amawulire gwe tteeka eriro likola ddi era likwata kwani gwe munnamawulire yasoma amawulire omwana omulaba yaka wabadde otya kakati byatambudde bitya omwana akugamba ki mu nsisi gy'alina ddala omwagalako interview ky'omwana oyo mutuyambe abaana abo mubajje mu kamera abaana bakakkane basobole okubanga kigenda kubatwalira emyaka bajja nga naggugumuka era wamma bazadde bannanga abafunye abaana abo abaana mbanonye ba psychiatric counselors ogere nabo babe nga basobola obbabudaabuda psychiatric counselors bababudeebude naye nga newaffe Bugere baatuteyo omwana yabadde wa P7 e Kayonjo gye bamuziise ku lw'omukaaga. Honorable Minister State wa Youth wamulabye yabadde yasanze emmotoka awo nga accident yali nga yakabaawo enkeera asanga emmotoka nga y'abaana n'agiyimiriza genda kukebera motoka kostetika abaana 29 abaana bali mu 40 amba nedda ssebo muddeyo kikino kakati yali ayiseewa yali agenda mutuweera mbuuza eyo si kyenjagala tekwaliko traffic tozayeleka babadde bantu mmwe mbabuulira amazima balabya Tonazi Media nalujja lwasama nze njasama Honorable Minister wa Youth emmotoka gye yagisanga agirabe engerimu abaana 4 mu kifo kya 25 yali ebuuse bubuusi negwawo yagisanga abasajja bayita zipanya uwa siya yali tayise kukuba kuli traffic aba basajja boolaba abo tebayita panya zanakola emmotoka eyo yatomerwa train ezakonagana ne train motoka ezava Kachiri zakirira ne zikutula wali ku Lubigi ne zikutula nga zitemomo zikola ki naye era waagwa abawo wasanga wa traffic waliwo baddeko mu taxi nge etisa akabino wano Kachiri noyo banga tema wano negenda ate netema akantu katono nyegenda okugwa wali nga ate abagudde mwera babeerawo nakyuka wano wafu era babeerawo abantu bamadde mwina okumala essaawa 2 ne mumala essaawa 3 era traffic bamala ne bagigwamu toyinza kuŋŋamba nti agenda kuvuga panya olugendo lwonna amagenda n'amadda toyinza kalife twagenze Buddaka twayise Jinja Road butereevu kwa nali mbaga tuyite eri ewaffe twangwe ne bagaana ne tugenda paka bakutegeera wali oyagala mpeoze wakazi kufuweko nedda obwangu jamu yali mungi jamu yali mungi emuga tuyite eri tutemeko jamu tugwa butereevu wakiri ejjinja oba ekaliro ne bawakana naye amadda nabo bennyini bakirabye kuba twakutudde wali ne tuyita wano Bukolooto paka inga tetwanguye naye era n'ekiro tulina bwe twagwa ku traffic n'ekiro tulina bwe twakola ki babeerawo omusango gwonna guli mu bantu abo traffic kungulu nani amutwala ministry kyemutwala yogera abagwa otya nze mbulira njogere abira internal affairs yetwala wa traffic yetwala security ani ali mu internal affairs kati yali taata wange ate bamuwummuza musajja wattu bwabadde mane wirukamu yagamba ebyange kati biwedde taata wange Matiya Kasaija nasema okumanya nga yaliyo mu internal affairs nga bali mu finance kandi naavaayo ze nakoma okutegeera eyo ministry nga yaliyo
najja mu finance kati si kyamanyi okitegeera Ugandans money will come kakati ani ali mu internal affairs kuba mulimu ebintu ebimu nga ministries zina bagita collaboration ne mutuula nga ministries ezikwasaganya ne mugatta ne mufulumya ekintu ki era nembuuza ani akiri yalinga ebimotoka ebikadde ebiyingira Uganda awani avunaanyizibwawo bino ffe abasobola okwogera batatya kuwalanwa kuba twawalana ddala ne twogera tulina abatuwalana ndi mu balance katwogereko tutaase eggwanga kubanga abasinga bakola bati kati nze siri mu abo bwe mba njogera sikwata mu maaso nze sikwata mu maaso kw'eggwanga lyange Uganda sina kinkwasa mu maaso nga njogera tolyagala nnyo ate naalaga wanze ndi Munnayuganda oba ndi Munyoro oba ndi mu Lugwala oba ndi mu Kyoli ndi Munnayuganda tulina kwogera ku bitatambula bulungi mu Uganda bitereezebwe eggwanga litereera abantu abali mu ggwanga balabye ensobi abalyogerako ne mutereeza tebanakuza Makerere college bw'ogenda meeting y'essomero ebizibu byebiri bye mwogerako babitukolako ebimu biza butaggwayo byonna biza butaggwayo tobuliraba nti ekikulu ennyo kino twakyogeddeko ne mulondoola akati gw'osaana ogenda obeera omusomesa w'essomero omuzadde w'essomero liri libatatulaze ettooyi nga ya bibaati abo ogwana obeera omuzadde bw'obanga bw'obeera mu meeting ne muteesa ku bizibu by'essomero oddayo n'olondoola byakoleddwako kubanga abantu batya okwogera ku bizibu ebiri mu ggwanga nze nezijanjabako infection mwezi guno n'ogujja oza bamanyi nti infection ziri mu baana b'amasomero zibalwazza bazimbye n'abaana kubanga abaana abo batya eddagala abaana abo batya empiso obuzibu obutuuse mu baana n'omwana omulenzi kati afuna infection nga buto n'azibikira okitegeera lwa biyigo bitoyi ebiki bwe mugenda mu ssomero ne muteesa ng'abazadde babalambuzaako abaana bammwe gye bagenda emmanju kino kisanja no sleep mbuuza nga tonnaba kutuuka ku no sleep emabega mubadde mu kirina ekyokulambulako nti tuze mu meeting parents meeting ne tugendeko n'emmanju abaana baffe gye bakyama ekyamazima nze bw'oba tonzikiriza kulambula omwana wange waalaga ebifo by'alina okukozesa ng'ali ku ssomero sikuwaki kati gwe oli omu mu comment section bagenda tuvuma obujanja nze bw'oba tonzikiriza kulambula baana abo oba omwana oyo wa ebifo byalina okukozesa ono daily basis ng'ali ku ssomero sikuwa mwana kakati n'otunuulira ebyo kubanga abantu batya okwogera ku bikolebwa mu ggwanga nze bw'oŋŋamba nti ekisulo ky'abaana bawala nze sobola agendayo ne maama we tagendayo agendayo kati bw'ogaana maama we gendayo mwana ayinza okukonaivinga ne maama nasanga wabi n'amugamba toyogera mwana wange nze njagala obeere mu kisulo don't tell your dad I want you to be now n'ofuniramu wa mwena mbatwaliramu kakota ate obitegeera oluvannyuma omala n'obitegeera obitegeera nkoti omwana mubamu abazadde abakyala bagira abaana bakona ekyo babe bangi naye wenkitegeerera kakota naye nga kyetutuuseeko kati olwaliro eggwanga we liri kati abalina bye bamulabye muveeyo mwogere abavuddeyo ne twogera abataagala kwogera muleme tuwalalira
muleme tuvuma betwogerako byebinyigiriza abannayuganda betuli mu kwogerako bebigenda okuganyulwamu abanajje mabega waffe eno generation eriwo yeyina okukola ennyo okutereeza generation egyesanga emiki emirembe okitegeera timuli bintu byotunuulira ng'olaba minisitule basenga evaawo minisitule ya wax oluguudo lwa Jinja Road lwe lusinga okuba heavy lusinga okuba kutwaswe lwe lulina bwe kalinga kakubo kagenda mu nnimiro kwe kuyita ebimotoka ebinene kwe kuyita ebimotoka ebifaanana bitya kwe kubeera omujjuzo naye akakubo tekagaziyizibwanga nako tontunuulira kafunda kazibu ne bakola enguudo Ministry of Works gwe tobangako na fuuti ziba fuuti ziba mita ziba mita ate fuuti zaaki byebyo tebangako na fuuti mu mita kituufu ekyo osobola pima mita osobola pima fuuti kyoyagala kakati singa ffe nga bannayuganda Ministry of Works ffe nga bannayuganda senga otubuulira ti Kampala Metropolitan egenda kukola enguudo oluguudo lwa Katooke Wamala lugenda kubaako fuuti bweziti namujja nimutandika ozepimira ne tuzipima nti bano bakoze ebitaliiyo naye batukolera ebintu mu volongoto kubanga naffe tetulina kye tukola ki beeta olukoba ne tutandika okupima ojasanga buli nnyumba ina teepumesa kuba batugamba nga batugamba mu security nti etandika nange nakino bwe batugamba development etandikira kwani kugwe development luguudo zino zabadde bakola balaza ne batubuulira mujje ku balaza nga mutubuulira nguudo ne fuuti ze zirina ne mita eziziriko babubbe obuguudo babukole nga bufunda tukubewo emmeeza tubagobe wetulaga kati kino kisanya no sleep kamba buulire kisanya no sleep kansooke ntumireko bakama banga abasawo batu following beebale nnyo beebalire ddala abasawo batu followinga naye omusawo yawadde comment n'agamba eggwanga gye liraga tugenda kutuuka abantu batulikenga bomu beekyanga omulundi ogwo bonna batuuka ekiseera nga Uganda yonna eddoboozi liriki kubanga abantu bali babakooye bakutuuka mu kukoowa nga kunyigizwa kutulikanga bomu bwe mudda gye tuli ate nze ntabulwa bannayuganda naddala abakulembeze oba kukoppa kwe kwatusukka abakulembeze mwekolere manifesto eyammwe bali mu manifesto ya tata president gye balimu buli omu kati gyali PDM oyo gye bamuteekemu ekidongo naye beere hiiti ne kampani ezitwala abaana ebweru mweteekateeke kijja minisita yabagambye balwawo nadde abaana batwala ebweru bali mu mbeera mbi abamu babakukusa bukukusa minisita yabagambye abaana babatrainingirawa agenda tandika kulambula amasomero babatrainingira abaana babatwala bweru kakati ebintu byonna ebyo buli lw'otunuulira eggwanga gwe nga gwayagala obukulembeze obuliko owulira nga bw'oba toli mukalu nga nze oba tokyayogera unzikira ku baana abo naye ffe tulina kukala ffe abakavuddemu ne tukala tukale twogere osaasire ne famire ya director bwe tunaayogera taata abiraba mulimu abatutaaginga ne babiteeke wa mwaganda wange Natasha ne babiteeke wa mwannyinaze Muhoozi ne taata yennyini taata eggwanga lifa
abakola emirimu basinga okuvumya ate ndowooza bakikola mu bugenderevu kubanga baagala buli kalulu lwe kaddamu osanga obuzibu bungi obawe ssente ezinoonya akalulu kyekigendererwa kyabwe ate munankola ki n'omunzita ze ndi mu magoba ndi ku balansi ebintu no babikola mu bugenderevu abantu beekyawe taata agenda okuddayo okulinnya okugulu wansi ng'awulira amazzi gookya nnyo okusinga ddi bamusabe ssente ezikka wansi okuweweeza amazzi mbu bamuwe akalulu bino ebintu babikola mu bugenderevu okwonoona gavumenti sibula tuve wano Uganda bannanga abalabi ba Troners Media neeyanza nnyo mu comment section ebivumo bye munvuma mungere mu maaso mugende n'ebyo bwe biba bigattako ku ggwanga lyammwe naye mu abawa comment section nga zongera ku ebyo bye njogedde nga bigasa tusitulira wamu eddoboozi erizimba si erizimbulula tugatte wamu eddoboozi nga lirina kye ligenda okutereeza so si kwonoona Mukama bampeera omukisa amiina mbeere bulungi mweraba